Senga kulamunio. Banyabo ne basebo munsonyi okoma nga nyomba. Ndabye ekikazi ekifule ekisamize kibayita senga kulamunio bakinywera ko obungi. N'ensalawo nzige nkiriyalinge air. Ekyo ekigwagwa kantuwe mere yakyo. Ekisooka sikirabangako, sikikubiranga ku simu, sikimanyi, ne bwe tugenda mu Airtel, ne bwe tugenda mu MTN, sikimiitingangako. Naye nga bamanyite omulimu gw'ebisamize kuba kufera, kati kyagala kino kyenchuwa ndi muchuwa mmere yakyo kuba kinvumye, nga kyagala nkidde mu kifune emmere yakyo. Kigambye munagenda n'ekisaba ssente z'ebivulu, bwe ngenda ewakyo, simanyi nawe kisula. Bwe mba nnimba abaana bange bafe, sirabanga ku kiziina ekyo, nkoma okiraba ku Facebook nga kigongo bazamba, kubanga ekisooka bwino gwe mmanyi ku kikazi ekyo mungi nnyo. Kirina emisango ekyo kikulamunye mu poliisi emukono, fayiro zonna kyaddukayo lwa kufera abantu. Kiddaawo ne kimanyira abantu, olwokuba munagambibwa abasamize ddiini ya kifere. Amazima gali nti ekyo ekikazi bifere nnyo tebirina wadde empeke y'ejjembe. N'amayembe amafu agatoogera tikigayina. Byeyiya bweyiya birawo okufera abantu. Kibba kyakyo kyawasa ekisajja ku mbaga kyamekete mwanya ebinyo bya plastic ne bigwa. Ndezo kibadde kiyita akamwa kabbali. Ndezo ebinyo bye byawunya nga kimekese mwanya ebinyo ne bigwa. Kakiroza kyali kiraba Bajjo. Bwe kiwumba tuutu gwe ngenda kuwa emmereyo. Tolowooza nti buli omu bamwasamirako. Olaba sikubiranga mama Fina ategeera. Nga mama Fina ye muntu yali akuta obukadde busatu n'abuteeka ku ssimu yange mutwalire famire ya Yasini Kawuma. N'essimu meetingangako. Nga meetinga gwe ddubu eryakyama eryagongo balemba ne taaba. Ekyo ekikazi bwe kiba kinoonya relevance njazikibwa kuba nina bwino waakyo mungi ate sagala kuyomba nakyo kwate kirina kyekiri. Gwe kikazi gw'oba onoonya ab'okuddamu n'ab'okufererako gye erinnya lyange mugamwaga agasirira taaba kuba sisobola kumiitinga. Era sirina kyenkwagaza. Kuba sikulabangako ne mu bantu bendowoozaako toliimu. Naye oba oyagala kuwa mmereyo bwino we yena muleeta ate nze sikangakanga kuba buli muntu mba mumanyi kubanga muli bisamize ebifere ebiza okwonoona eggwanga. Abasiraamu, Abakatoliki, Abaprotestanti, Abaseventh-day munyambe ku lutalo lw'oggowa bino ebigwagwa ebisaddaako abantu. Ebigwagwa ebibyo era bakivaayo mu kamera ne kyekaza nti kimanyi Bajjo. Nga sikiraba munagendawo n'ekisaba ssente z'ebivulu. Kyo kyennyini tekirina ssente ziyingira bivulu ate kiwa omuntu ssente z'ebivulu. Kubanga waliwo omuntu akutemako ekigambo era bwe ndabye ku vidiyo gwakyo nsolese kuseka omwana Sky Sodia yazindikidde kividiyo. Ne ndaba kividiyo nga ndaba ogukazi ogukulu guli mu kwogera nonsensi. Gwatekanga biddole mu lubuto n'ogwana gw'ogamba nti gwazala baaguzaalira buzaalizi. Gwatekanga ebigoye mu lubuto omuntu ono n'aguzaalira buli kimu ku nsi kikola bintu bya kifere. Kati ze lina obudde bwo gwe kifere gwe kikadde ggwe. Kyasirira n'abaana obanga olina buyembe era kibuzaawo n'abaana byo n'ozaala. Kyadduka mu maka g'omusajja ne kiwasa ebiyembe kati nnaku yakyo ne stress n'obuwumba tukyagala bummalira gwe nja kuwa emmere yo kiwumba tuutu gwe. Saagala n'okuwa relevance ne paati tunja kukuba odduka ne mu Uganda n'ekyo ekisajja ekizingoonyo kyo kyewawasa gwe mugenda musitwalira ku bantu nga muleese ekidiinidiini eky'obusiru eky'obusamize ate njagala okakasa na Uganda obusamize tebulina space mu Uganda. Ne bwe n'abanzeka mu lutalo tujja kugoba ebyo ebiwumba tuutu. Bibbi bikozesa ssente biriyita eddagala tebigaba mikisa kuba byo binyini tebirina mukisa. Tebina mirembe ekikazi ekikulu nkirabye ku TikTok nga kinneekaliza mu amazima ga Katonda Katonda nzijako buli kyennina bwe mba nali nkubidde ku ekyo ekizonte essimu bwe mba nali nkimiitinzeeko bwe mba nali nkirabyeko Mukama Katonda twala buli kyennina ku nsi otwale n'obulamu n'abaana bange. Leero lwenzikiriza nti ebyo ebisamize biba bifere kati bwe kityo bwe kifuula amaloboozi kirina amaloboozi 15 kiddeyo ne kyefuula jjajja n'ambaga ne kyefuula sima jjajja musinyooli ne kyefuula bijjajjajjajja bibeerawo kukyusakyusa amaloboozi kufera ssente z'abannaku. That's why sitaani tagaba mirembe. Kati ekikazi ekikulu ekyadduka mu maka gaakyo kiri ku Bajjo kimanyira mbu nakigwenze nsobola ku misi meeting abamafina ayinamu kakirasi meeting eggo ekifuuyi ky'emmindi taba kyeyasula oluba gwe nga nkwagaza ki kimasiikini kya Katonda kubanga onkwasiza nnyo obusungu ngenze ku TikTok nenda banga oyagala kuyiga kundeetetako binnyo byo ng'oyasaba nkozeseza olulumi olw'obusungu kubanga ebyo biwumba tuutu ebigwaga oba oyina biwa mmere ogukazi gukulu gugenda myaka 6 tegutegeera bukaddiide mu bufere bukaddiide mu kumanyiira abantu oza buli omu bamumanyiira oza buli omu bamuleetako ebyekife tugende mu MTN olete print out oba nali nkukubidde ku ssimu tugende mu kamera z'ensi yino oba nali nkumiitinzeeko awantu kati engeri gyojja mu kamera noweekaza n'oferera ku Bajjo kitegeeza obufeza abantu bangi era mwena abalenge ebisajja bikazi bisenga kulamunio byabaferaafera mwena mwekuŋŋanye mujje tulwanirire justice kubanga bwe buno obudde Katonda bw'ataddewo okugoba ebibbi mu ggwanga ebyo ebiferefere nekitula mukana nekikwekalizaako munalaba ku Bajjo wandabawo gwe kisiraani ggwe zeesobola okumiitinga gwabunya taaba kumanyoko jako ne vidiyo soko